Zako nina muna NRM kenyini ajogerera Mwami Rogers Mulindwa tukwaniriza ko NBS. Nange nsanyusa okubasanga kama yebale kubalekawo nga mukyali balamu ne mulaba ku birungi NRM byokoze emyaka 39 njala kukulisa ababadde mu bende. Actually mbadde nkusubira kuba mu bende leero. Ate programu ene nkwatako. Kubanga n'abaliyo gye bali ate nange nina okujja wano. Oboli awo nandibadde mpadde bano bakyegwanyi bannakigwanyiza omukisa nga siriiwo bajje balimbe ensi. N'ekyo njala kubakulisaayo abali mu makubo abatambula olunaku lubadde lulungi. Waliwo omwami gwe nsanze ku Starbucks ye Nansana njala kwebaza sikutegedde mwami munene mbadde nnyingidde okugula ku mazzi nangamba amusoke mwami Mulindwa ono agende twagala we shall be watching you, are you not late? Tukulinze ku NBS Eagle sebo njala kwebaza engeri gyagala mu programu yaffe sikutegedde naye kirungi ontegedde buli atunze okwongera okwogera. Twatandise display tugenda kutandika display ya register yaffe ya NRM mu byalo okutandika ku Wednesday. N'ekyo abantu njala basaba muyina Wednesday, Thursday ne Friday. Ku Saturday mugenda kukola village barazas amanya agali mu register gasomebwe bemwagala okujjamu nga mutudde mu lukiiko lw'ebyalo mugajjemu byemuteekamu nga abantu we bali physically mubateekemu. Abaana b'amasomero wakati w'emyaka 17 16 ne 17 nabo bakuyingizibwa mu register eyo naye bossi bakulonda mu kino naye ba members register mwetugenda oku-extractinga voters register n'ekyo mukigenderere nnyo. President Busogo okyogeddeko yakimaze tugenda Lango kutandika Tuesday ya week ejja kulembeza asobola okubanga ali mu Lango. Nenjala kusabayo office ya DPP mwongera okulumirwa abantu file z'abantu bano betuyita aba resident state attorneys abanaku abasinga file zaabwe teziba sanction. Tukwenza Honorable Goret Namuga naye munna Igo ava Mawogola ne mu kibiina kya National Unity Platform tukwaniriza honorable. Yaliko shadow minister oba minister mu government ewabula era yetesetese obulungi okutwala bannayuganda mu 2026 ate nga ssebo ndi mumyuka w'akakiiko ka Public Accounts Committee Central Government ogwaffe ogusinga okuba omukulu kufuba kulaba nti ministries zonna departments and agencies n'ebitongole ebyebweru missions abroad okulaba nti bannayuganda bafuna value for their money obuweereza obulungi. Nzikiriza mbuzeeko bannayuganda mwasiibye mutya mwasuze mutya mbadde ndidde okulaba Captain Babu okuva omwaka bwe gwatandika mbadde simulaba nkosebo nkwaniriza omanyi naffe otubeere mu kibiina kyaffe nga tuveetinga twagala abantu abadde mu system ate nga bakyalimu ensa so biseera bisinga buli omusango nti weegendera awo tomanya wano nga tuveetinga tutegeka listi yaabo bwe tunaagira here and there. Munanga omukisa gusanga yeetegese naye emawogola waliwo ensonga emu etambula waliwo omusango gwa Nalukoola gwe nagamba mujjukira kisaddaaka abaana abo babiri abattibwa ne basangibwa mu nnyumba y'omwami bamuyita Hassan Nalukoola mu Buveera nga bali mu Buveera emirambo ne tugisangayo. So ntegeezeddwako nti omusango ogwo twagala okutandika ogudibagano gwonoona ogwo omusango gukwata ku baana baffe abato baali ba myaka 36 era nga bwe nabasuubiza tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Tusaba kooti nga bwe mubadde mutambuliraawo bannamagola bafuna obwenkanya mu musango ogwo ssebo. All right, tukuyenza Captain Francis Babu limukulembeze ezanelda sebo tukwaniriza ku NBS. Sebo niyanzeege webale nnyo olunaku lw'Essande mwenna mbalamusizza ate n'ekirala nja okuyozaayozaawo bonna abagende mu lunaku luno lwa Liberation Day. Naye ekyasinze okunkwata mu babiri mu wiiki eno kwe kulabanga aba Hamas bayimbudde abakyala abasirikale ate Israel neyimbula abantu babadde baweramu 19. Ate si kyokka President Trump n'agamba nti Zelensky toli malayika wagenda n'otandika okuzanyazanya n'enjovu olina okugyegendereza ebyolutalo biveeko sijja kuddayo kuwa ssente. Era n'agamba tajja kuwa ssente Ukraine, Taiwan waliwo n'ensi endala emu tajja kuddayo kuziwa ssente. Era n'agamba nti abasirikale bonna aba Amerika abali mu Bulaaya baddeyo takyayagala basirikale wabweru wansi. Ekimanyi kinsanyusa kuba munne Ssematalo oyo ayinza okujja n'atulumba n'eno n'atuuka kintu kikulu nnyo neyanza ekyo ekibadde ekyamaanyi kye nalabye mu wiiki eno. Well, Honorable Abbe Kakawalya yali speaker wa KCCA kati yali mu parliament akiikira abantu ba Lubaga ey'omumambuka ava mu kibiina kya NUP.
Sebo muganda waffe Mahad Kungu tweyanziza nnyo omukisa guno gutuweereddwa olunaku lwaleero okujjako wano kubaako bye tuttaanya nga bw'otegeezezza ssebo nkiikirira Banalubaga North ey'omambuka ate era ne mu Parliament ndi mumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Public Accounts Committee aka gavumenti ez'ebitundu bwetwogera gavumenti ez'ebitundu ze districts ezikola Uganda ez'enjawulo era nange okufaanaganako ne Honorable Namugga nali shadow minister w'ekibuga Kampala mu myaka 2 n'ekitundu egyasooka nga twakayingira Parliament naye tukimanyi oyogedde ku celebrations eza NRM noyogera ku kigambo fundamental change yenkakasa nti atulabe essaawa zino yandiyagadde okumanya really bw'oyogera ku kigambo fundamental omuggundo ogwo gw'oyogera gwe guliwo bingi nnyo ebisikattira era ffe abamu tulina enyiike nnyingi mu bintu bingi ekisookera ddala essaawa zino kyesiyinza kwerabira kubanga njogerako amangu ddala nga bwe tulamusa abatulaba ebyenjigiriza kimanyi nti ffenna bitukwatako tuzze tulaajana ebbanga ddene ebibuuzo by'abaana byafulumya ya P7 eya performance mwagirabye mwami M7 yabadde Busoga naye teyasobodde kunnyonnyola lwaki abaana b'e Busoga bagudde ebigezo mu myaka 39 gyakulembera nga tumanyi nti obwavu wano mu Uganda businga Busoga tuli mu mbeera ng'abaana ab'esifo abakola ebigezo omwaka oguwedde be basooka okuba nga bakolera mu programu eno eya new curriculum naye nga ne gavumenti n'abakuvaayo kutunnyonnyola butya abaana abagenze mu senior 5 abagenda mu S5 curriculum ki gye bagenda okukolerako bwebanga ddala weeri empya tennabakuvaayo kutuwa program abasomesa abagenda osomesa abaana abo bagenda kuba training addi n'ebintu ebirala byafaananyizaako bwe bityo so olwaleero ffe tulabanga lunaku lw'amaanyi nnyo kuba ffe tuzze olwaleero kubanga tulina ensonga nnyingi nnyo ze twogerako eri eggwanga bannayuganda bazitegeere ate era ssebo okkirize namuze ku bakama bange Banalubaga North be tutambudde nabo nga n'olwaleero ssebo mbadde ne program nga waliwo St Peter's Church Kawaala nga waliwo program ya sports ebadde etambula naye njogedde nabo ne banzikiriza nsooke nzijje ku Igo era bwe naamaliza ate ngende embeegatteko tukoyanza atulaba tusuubira okwegattibwako Honorable Mubarak Munyagwa muna Igo sawa yonna ajja kubanga naye ayingira wano but njagala kutandika ne Mwami Rogers Mulindwa omwogezi w'ekibiina ekifuze abekikulembedde eggwanga lino emyaka gino gyonna nearly 40 years nga bakulembera Mwami Museveni bwe yasuubiza enkyukakyuka y'omugundu bye tulaba bye yali ategeeza do they need more time okuleeta enkyukakyuka eyo oba enkyukakyuka eyo yatuukibwako dda Mwami Mulindwa tandikira where is the fundamental change bwebale nnyo tutambudde olugendo lunene era on the way tutuuse ku buwanguzi bungi naye n'ebisoomoozo tubisanze there are hurdles we had to jump ng'ate ebitundu ebisinga obunene nga 99 ku 100 ku buli po twali tulina okujja nga tubuuka buleeteddwa nga bo bannayuganda naye Mukama n'atusaasira bannayuganda nga bola abakonyi bannayuganda bano ono ali Luzira simanyi yani ono wa ADF Jamiru Mukulu bannayuganda obulipo bwe baleesenga n'abalala abaddenga n'enteekateeka singa tufuna ebyuma ebikuba ennyonyi ne zigwa singa tukola biki naye tuzze nga tubuuka ebyo byonna ne tutuuka bwe tuli olwaleero eggwanga lino oteeka okuba nga oyagala okulitegeera obulungi kisinziira wa wootudde naki kyowulira lumu nali mpulira Honorable Matembe akise twaliko naye ku programu emu KFM eyo ne mugamba ndowooza bwe minisita bwe bwakuvaako guwanyiiga bunyiizi ng'ayogera nenga nti biwayogeranga luli kati ate si byoyogera naye luli walinga mulungi ng'oli mu bwa nakyo kisinziira wa wooli nakyo kyoyagala okucommunicatinga naye eggwanga lino we lyasangibwa enkyukakyuka ya muggondo kakati ntandikire ku kya Honorable Kawalya wadde abuuza ku bantu ayogedde ku byenjigiriza ebyenjigiriza bya Uganda first of all njala mu abandi abamutegeere teri nsi world over ne bwebeera America etakyalina bisoomoozo teriyo era waakiri omuntu asobola okukwata bomu nagenda agikuba ku kizimbe abantu ne bafa ennyonyi y'abagezigezi esobola okubulira mu bwengula ekyo bizibu gyibiri olova n'ekyo naffe we tuli tetuyinza kugamba tetulina bitusoomooza tubirina naye ebyenjigiriza singa tutunula emabega we twabisanga mu 1986 obungi bw'abaana obwasomeranga mu UPE manya mu primary
n'abaana we tuli olwaleero nga tunaba kulowooza abaagudde bameka n'abayise bameka naye ku obuvunaanyizibwa bwo ng'omubaka nga ssentebe wa disitulikiti nga chairperson wa management committee y'essomero erya primary chairperson wa board ya secondary oba PTA y'essomero eryo okoze omulimu gwo okuyambako gavumenti oba mwe mulowooza Museveni ajja kujja atuuze ng'ekikoze abazadde akakasente asomesa babeera ku masomero mu budde nakyo tulina bye tulina okwenyigiramu twongere okutereeza kubanga ffe tukikoze nali wano luli ne mbagamba nti kati okusoma tekukyali excuse nti gavumenti ya Museveni eno yerina kati university ya gavumenti mu buli sub region nenkugamba nti okuva wano mu Kampala Kyambogo ne Nakawa Makerere kati twandigati lulije buli omu gyali amanyi nga buli afuna digiri oyo w'Emakerere mama waye ng'agamba waliwo omwana ow'Emakerere naye ng'ava walala negamba nti okugenda wano mu Lango Lira University weeri kati basomesa amateeka okukamala bw'ogenda mu Acholi Gulu University weeri West Nile Moni University bw'etoloola eri Tooro n'ogenda Mountain of the Moon bw'ogenda Ekigezi Kabala University bw'ogenda mu Ankole Mbale University of Science and Technology bw'ogenda wa Nebukedi Bustema University bw'ogenda Steso like that nakyo ebyo ntubiteekawo kakati challenge ejja kubeera so mujjaguza ki leero tujja obwe buwanguzi bwe tuliko nti kati challenge oli bwana bayogera ku byenjigiriza twagala agambe nti university ya gavumenti ekyajinga ebisale ebingi tugambe nti ate bijja bitya gwaliyo ku ground kikyokola ennaku zonna badde busitema ku university ninsanga abaana ne courses ennungi ze bataddeyo neŋŋamba mukama weebwa ekitiibwa nakyo tuyina kati kubanga tutunulebe bwe twagamba amalwaliro for instance nti nze Luweero gyenva districts esatu Luweero Nakaseke ne Nakasongola twalinanga eddwaliro lya gavumenti limu Nakaseke hospital olwaleero twagamba katugende tuteekewo amalwaliro ku FS Center 2 ku 3 ne ku 4 nti omuntu agenda ekalagala mu bamunaanika ku ssaza n'asangawo dokita asulawo n'omulala akola embusana n'alongoosebwa naye olinga ne kahaniya okavuga okuva eyo katwale Nakaseke bakajjemu kakati bw'abanga teri ddagala omubaka palamenti ali wano ku show njagala olunaku lwe yayimirira ku floor n'agamba nti ewange eddagala litawaanya abantu kubanga committees Health Center 3 chairman wa management committee abera chairman wa 3 bakoze eki eddagala libasaba okuva eno mu gavumenti libabawa oba basaba kyamu tebamanyina byakusaba kati waliwo olwoluzaffe ze tulina okukola naye ffe tujaguza nti amalwaliro tugataddewo bwe mba njogera ku bintu you see Mwamulindwa much as byoyogera bituufu nti obungi bw'amasomero bweyongedde bungi bw'amalwaliro bweyongedde bwe biri si bwe mwabisanga but bannayuganda balina concerns number one ku masomero rather ku masomero quality y'ebisomesebwa abaana yes okusomesa okw'obwerere weekuli nibaga nti bwogenda mu masomero gano agamu ga gavumenti osanga ebisomesa omutindo gwa kiboggwe we are talking 39 years down the road abasomesanga tubasomesa bulungi ekyokubiri mu malwaliro bannayuganda bangi bajja kuga tugenda mu malwaliro Mulindwa gayogerako ageyongedde obungi abasawo boogerako nga tebaliiyo eddagala bakusindika mu bukiriniki obukuliraanya awo exactly and this is what I'm explaining nti gavumenti etaddewo Kawempe hospital egizimbye abasawo ebaleese kakati yo gavumenti kyetuyita gavumenti ffe tulowooza nti gwe bw'obeera omukulembeze mu Kawempe ofuna akadde akatuukayo manye ebigenda mu Kawempe really yes so olina okutuukayo bwa gavumenti okulondola okulaba nti ddala eddagala eryo lituuse n'abasawo beesasula gye bali bakoze ogwabwe mwana w'Omuisiraamu gavumenti kyeki bano bakawalya bano bannamugga they are the government era bali mu ssiga eddene erya parliament oversight lolo ye bagikolerawa kati bwe tuba tumaze okuteekawo facility eyo kati gavumenti banno kibakakatako genda mu ddwaliro eryo ne bagamba nti kino nakino nga tekitambula bulungi bwe balaba tebitambula ne bagenda ku floor of parliament nti eddwaliro lyegindi tulina ekizibu gwe nninze wanagenda okugamba nti yayogera ku ddwaliro lyegindi ne ku masomero bwe tutyo ffe bwe tunazimba seed secondary schools entuziteekayo abasomesa ne beebulankanya Mwai Museveni tajja kumanya nti omusomesa yeebulankanyizza naye nze abeerayo nze nina okumanya omusomesa oyo nti waliwo obuzibu this is a collective responsibility kye tuyita gavumenti kati olwo kakati bwe tudda ku bino ebintu ebirala gamba nga ebyamasannyalaze tuyinza okuba tukyalinamu okusoomoozebwa nti we twajjira mu buyinza mu 86 amasannyalaze gaffe buli omu yali agamanyi megawatts 6 nabisoma ne mu P5
the Queen of England yajja na commission nga Wena Falls Dam 15 megawatts nkaaga abantu balina bwongo kulaba nga tulina kulowooza oba katwasazeeko ku muwendo gy'amasanyalaze naye tuyinza kumanya nti Isimba Dam ekuwadde 183 megawatts Kisime ku Karuma Dam 620 megawatts abakulembeze abalala bonna abaaliwo baagattako meka ku nkaaga 0 okitegeera lekamalize na kino njogera bulijjo ku nguudo abantu bagamba nti omanyi mu Buganda wano enguudo ezaffe zezitakoleddwa naye concentration ne traffic y'omu Buganda nayo nnene bw'okola oluguudo okuva e Matugga ogenda e Ssemuto lwaki tolulabanga ku kolasi mu gavumenti z'abaana b'obba tezibaagala ennyo naye bwe twamukola yes niyo manyi emmotoka ebiyitako ne factory zigenzeyo oluguudo lusobola okwonooneka amangu okuva wano e Gayaza ogenda wali ewaffe Zirobwe olwo twalukola naye emmotoka ziyitako nnyingi naye kilomita from 1200 mu 1986 to 8500 kilometers omukalamojja alabye ku kolansi omuddugavu olubereberye okuva Soto ogenda e Moroto omuntu weena ekigezi alabye okuva e Rukungiri n'ovuga oba actually Ntungamo n'ovuga paka siyita mu Kabaale paka Kisoro ng'oli ku kolansi obuddugavu ebyo abantu babisiime kyokka tugambe nti kale nazire endala twagala tuzikole nazo zibeereko kolansi naye zikoleddwa tusiime ate tuzikuume bulungi eyo mu byalo gy'osanga emitwe gy'abantu egyakusobera bwe bali mu oluguudo ne baluwa kamba obulungi ne bakola water trenches oyina ajja nga ayagala okunoonya wakyamira okudda ewuwe n'atema ettaka n'aziikawo amazzi ne gatandika okulya ekkubo ng'alaba ate n'agamba gavumenti ekoze bubi. Honorable Mulindo njagala brother Namuga njagala otandikira wamwe Mulindo wakomye. You're fighting so hard okujja gavumenti ya NRM mu bukulembeze Mulindo wababanyonnyola kubuulira bino bye bakoze peace and security infrastructure mwabakyala namwe mu parliament gye muli youth and women empowerment bogira ku health care byenjigiriza. Are you simply being not appreciative oba bamulindo oba bibogira balimba temubiraba? Appreciative of what? Omukulu ono kyalina okumanya nti tulina ze tuyita service delivery standards, standard y'obuweereza. Kakati appreciative nga tukumaakinze ne tulaba nti mukulu bye watusaba era n'otusuubiza mu kutuweereza mu myaka 8 by'otukoledde. Era naye agamba nti kyeka tebawulira. Nagamba nti buli woolabanga omukulembeze agezaako ennyo okunnyonnyola byakoze wabaawo ebizibu bibiri. Either abaakolera bye batategeera oba ye aweereza yatamanyi kyakukola. Kakati tuyinza kubanga emyaka naffe boobulya tetunnabitegeera. Kitegeeza gwagezaako tunnyonnyola olemereddwa obuvunaanyizibwa bwo. Naye bannayuganda nsaba mbategeeze nti gavumenti y'NRM emyaka 4 mu buweereza Mwami Mulindwa byonna tubibawadde. Tubawadde ssente ez'okukozesa institutions muzirina structures zaazo ne mwetonderawo n'ezimu ezammwe ku saidi yaabwe waba mwana agenda ku ssomero tumuwadde byonna ebikola ali mu kiraasi ali mu ssomero eddungi abasomesa bonna weebali. Naye bannayuganda nsaba okubategeeza nti kabadde kagenderere okukola emirimu akasoobo era baba nga bannaffe baakazuukuka bazuukuse jjo wano nga tutandise okubagambako nti mutubbye nnyo. Saawa eno nga tutudde wano njagala okutegeeza Mwami Mulindwa nti alina district eziwera 39 tezirina wadde district hospital nga neyange Semba buli mweri. Tulina mu Lwengo, Manafa, Mitoma, Nakapiripiriti, Namutumba, Namayingo, Ntoroko, Otuke, district 39. Temuli wadde district hospital. Ekirala tulina district eziwere nkaaga oba ku nsanvu nga tezirina wadde health center for ono wakugambira. Yeno ye government gyenkyasinze okulaba eyeenyumiriza mu masomero ge bayita aga government naye nga tewali mukungu wa government ayinza kusomesa mu masomero ga UPE. Nakugamba nti genda ewaffe Sembabule gy'osanga essomero ng'abaana basomera mu bikoola. Bakwata essomero ne balikuba ne balimaala obusa ne baliseresa emmuli ne bateekako ebisanja naye nga ssomero lya government. Nze we nakolera mu government baatugambanga nti Namugga buli wootambula gwa government. Kati njagala okwata ebintu bye bayita ebya gavumenti okuva ku malwaliro okutuuka ku masomero ombuulire oba gavumenti ya Mulindwa bwegenda mu masomero ge bayita aga gavumenti yeerabanga eyo gavumenti weesaanye otuteeka. Olwaleero teri munnayuganda yeesobola ng'ayina kasente ke asobola kukwata mwana n'amuteeka mu ssomero lya gavumenti omala kulemerera n'osooka n'otwala omwana mu ssomero lya gavumenti. Naye byonna byonna nga tubyogera njagala okutegeeza Mwami Mulindwa nti ze gavumenti ya mukulu Museveni zezina achievements zaakoze buli gyagamba tetusiima. Number 1 akoze ekinene nnyo okutta obukulembeze mu ggwanga lino Uganda. Governance agyonoonye ng'ayingiza mu kye bayita commercialization of politics.
ebintu byokwegula mu bantu gavumenti ya Mukulu Museveni yabitandikawo. Sente zaaliko z'amakubo ne ziteekebwa mu bisawo kusimba layini ku layini. Wano Honorable Nabbanja mubadde mulaba mu kalulu ak'ekayunga kemuyinza okujjukira obulungi. Layini kugabira abantu sente instead of giving services. Number 2, ekoze kinene nnyo okututambuliza mu nfuga etagoberera mateeka. Yensonga kiweesanga ng'abaana baffe emyaka mito tetuganywe bayinza okuba nga bateeberezebwa, political prisoners batwalibwa mu court martial mu kifo kyo batwala mu kooti eziramula omuntu wa bulijjo. Abaana baffe ne bamala emyaka 4 mu makomera nga tebatwaliddwa mu makooti kubawozesa. Yeno government gy'osanga nga ssaawa eno tuwogera ku rule of law naye nga gavumenti ya Mukulu Museveni ekoze kinene nnyo. Ssaawa eno abavubuka bebakyasinza okuba abangi katugenda mu bitundu 8 ku 10 abaali badde productive. Kaakati tulina emitwalo 8 mu makomera instead of emitwalo 2 n'ekitundu. Amakomera gali over congested. N'obuuza nti abaliyo lwaki tetubatwala mu mbuga z'amateeka ne balamulwa. Noga nti bano buli omu bata ne bagenda ebweru ekisooka baba mukomera bakola ku zifaamu z'abamulindwa nga tebasasuddwa. Basiiba eyo nga balima buli omu bafulumya bano baluzinga leba. Abaana baffe bali eyo balima ate nga balimira bwereere. So nga ate baali badde bakola ne basasula emisolo. Kati bano gavumenti yaabwe bibyekola. Ssaawa eno nga Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Nga kati bamulabira mu buduukulu sebo kati bataddewo obutimba. Dr. Kizza Besigye okumulabako banga agenze mu zoo bamulabira mu katimba mu gavumenti gye bagamba nti egoberera enfuga ey'amateeka mu katimba eno gye bayita rule of law basindisa akakiiko ka parliament aka human rights kebasinse bagende balabe Dr. Kizza Besigye n'ensonga nga bwe zitambula. So kati kye tusaba nti webanga gavumenti eno eriwo ku lw'abantu tetulaba lwaki Dr. Besigye ayisibwa mu mbeera ate nga kankubuulye mulindwa mwerabira muli bazibu nnyo. Dr. Besigye yajjanjabanga Mukulu Museveni mu nsiko ku bwereere furi nga talina kyamuwadde nzikiriza mbajjukize nti mulindwa atudde wano ne banne buli lunaku batubba biliyoni 25 mu buli bw'enguzi 25 billion every day. Buli naku gavumenti ya mulindwa area budget ya Ministry of Education number area budget ya Public Service number Regional Referral Hospital ya Masaka ekosa billion 18 buli mwaka billion 18. Government ya mulindwa buli naku area eddwaliro lye Masaka neyongerezaako ne ka health center kesembabule health center for akesembabule ku district. Ekirala yeno government ekyasoose okunyaga bannansi. Omuntu n'akola nnyo nnyo asasula omusolo n'awa government service n'emunyaga. Abantu bakola enguudo si basasulwa tebasasulwa. Honorable Katumba amala amulaba nga akabira ku floor ya parliament nga minister wa works n'abagamba bw'atayambibwako ministry emulemi. Ministry kati eweza budget ya trillion emu yokka naye erina amabanja ga 1.3 trillion domestic arrears. Ntegeeza emirimu egyakolebwa nga tegisasulwanga ku mirimu ono gyenyumirizaamu ssaawa eno. Yeno gavumenti ekyasinza okukola enguudo ezisinga okubeeza ebbeeyi mu Uganda yonna. Buli luguudo oluplaningibwa luliko 20% 20-25% buli bwanguzi. Bw'abatandika okukola structure y'oluguudo 25% zina kusigala mu nsawo z'abakungu. Ye gavumenti ekyasinza okwegabira contracts zonna. Buli contract gy'osanga ebaako mukungu wa gavumenti. In summary, gavumenti eruse omukeeka gw'obwavu lukoba balita nsandaggo ku nsandaggo oluko lw'obwavu lulukiddwa kubanga waliwo omuntu yagambanga nti ebyobulimi omuntu yagenda ngalaga nti bannayo omwavu agenda alime kati omwavu akyalima gende mawogola babuuzi omwavu takyasobola kulima. Olinga tulaba achievement yonna nkugambye nti bw'aba mwana nga wamusindika ku ssomero ne baga nti afuna atandika ku kyenda kakati bano baba nga balina 25% gweyagala mbakolere biki byotunuulira bakola national development planning ansembayo ey'emyaka 5 egiyise bo ne beemaakinga ne bagamba ensi yonna nti ku bye twabasuubiza okukola mu myaka 5 tukozeeko ebitundu 17 ku 100 kati nze oyagala mbaweeki biki byotunuulira noga nti this is an achievement kino bakituuseko kino kiga at least I want to hear ebimu ku ebyo byoga nti they deserve a credit mu sector eno. Ebitongole bya gavumenti baabiteekawo structures bakoze nnyo okuteekawo ebitongole bya gavumenti ebiweereza bannayuganda ate ne bakola kinene nnyo okubitta kyekyobulungi kyebikyasinza okukola kitegedde teri gavumenti esobola kuweereza nga terina institutions ziri independent. Kaakati bano bannaffe kye basinza okukola kigumaza mu institutions zino ne baziteekawo ate ne bayita ebbali mu institutions zo nnyini ne baziremesa okukola emirimu. Yensonga lwaki kati buli kintu mu gavumenti kitambulira ku red note. Balanze omulimu nti ogwo ngwagalamu mugundi balanze omulimu nti guno ngwagalamu mugundi n'ekirala kye bakoze gavumenti ya Mukulu Museveni yasinga okwogera zaali 4 principles zaabwe patriotism okwagala ensi yo naye be bakyasinza okutulaga nti baakowa ensi yaabwe nga basiga obusosoze mu mawanga kubanga Equal Opportunities Report sinze nagikola report eyakulaga emirimu egy'ebbeeyi gisingamu baani
tosobola genda kufuna mulimu nga tomanyani fe waffe nze bwe nafunira omulimu mu kusooka wakuba bakubiranga essimu namugga wakoze interview jango wasabye omulimu jango okola interview naye kaakati no nkugambye emyaka giri egyasooka nga muteekawo institutions kaakati saawa eno teri mwana asaba mulimu n'akuulwa kasimu nti jango okola interview omulimu ogufunye nga tamaze genda wa mulindwa. ng'opa omuzindaalo tolowooza nti balina opportunity balina omukisa okukola n'ebyo bikyaganye because bw'oba okkiriza nti waliwo ebitonotono bye batuuseeko tebalina mukisa kukola bisigadde. Omukazi bw'afuna olubuto aluzaalira myezi 9 taddamu kuzaala nkugambye bw'afuna olubuto myezi 9 oba ozadde bwe lukulemerako ne lutuuka myaka 3 naye beefuuse enkongolo naye bakuwa eddagala n'olimira otya otakyaliza kyoyinza kwongerako kati ye gavumenti ya mulindo. Captain Babu, well, as an elder and someone abadde w'ebbanga olunaku lwaliro bwakedde nga ntunuulira ku 10-point program ya NRM ne Mwami Museveni gye bajja nayo nga bava mu nsiko nga bakukwata obukulembeze boogera ku democracy, security, consolidation of national security n'ebirala, building an independent, integrated and self-sustaining national economy, eliminating corruption. Uganda mu myaka 39 bw'ojja aseesinga nga vis-a-vis ne 10-point program. How do you rate obukulembeze buno? Kati ekibi mukama wange mugenda ne mukola conclusion nga temumanyi kintu kyaliwo mu kiseera ekyo. Kati njagala oddeyo emabega kubanga abasinga muri wano emabega eri kyali kitya. Ogenda okutuuka awe twatuuka emabega eri wano mu Kampala twalina abalwanyi ba mirundi ng'ena nga baddukanya ekibuga kino. Abantu nga tebalina ne bayita kugenda, amasomero ge mwogera nga tegakola, amalwaliro nga tegakola. Ensi yali etuuse abazungu kye bayita failed state. Abavubuka abato eyo 10-point program gy'osomye ne bagamba nti tulina okukyusa ebintu bino si birungi. Okuviira ddala mu 62 twafuna independence, waliwo ministers abagobwa, amagye geegugunga, amagye gakozesebwa okugoba kabaka wa Buganda, wayitawo mwaka gumu ne bagoba kabaka bonna, constitution bagiteeka mu gye bayita pigeon hole constitution bagiwandikiraka, waliwo republican constitution, tugambe ensi yonna ng'etabuse. Tugenda okutuuka we tujjaawo abantu abasinga baali baagala ebintu bikole ki bikyuke. Tewaliwo na bino bya NRM bye mwogere byajja luvannyuma. Abantu baali baagala ensi ekole ki ekyuke. Abatanzania bazze batuyambyeko, waliwo ab'amagye, byonna ebyo. Kati bw'oba oyogera olina kuddayo mu kiseera kiri. Mu kiseera ekyo waliwo enkyukakyuka etali ya bulijjo. Ejo badde oyita fundamental change. Enkyukakyuka ey'omuggundu mu kiseera ekyo. Kuba kati oyogera nga weesewo emyaka 3 byanjawulo. Sooka oyogere kati wali kyali kitya. Era abavubuka abaava mu university abaavaawa tebalina na bibiina. Abamu baali ba UPC, ba DP, abalala baali bavubuka nga basomera Bulaaya, waliwo abaava ku PhD ne bajja ne balwana, waliwo abaava mu university, waliwo abantu ababulijjo abaafiireyo mu byalo nga bo balwanyisa enfugabbi eryaliwo mu kiseera ekyo. Akati bw'oba oyogera olina okuddayo n'ogaa nti mu kiseera ekyo byali bitya. Twalina abantu kumpi milioni 12. Ekyo kimu. Abantu nga in fact nga abantu bamanyina baganda baba bamu gye bali. Ebintu nga byayonooneka nga bituusaawo. Nga waliwo abalwanyi abava mu gurupu eno, balwanyi bava mu eno, abava mu eno, waliwo abalala baali badduse nga bagenze nga bali eyo mu mambuka. Ne wabeerawo ekyukakyuka eyo bali gye bayita fundamental change mu kiseera ekyo. Kaakati bwe muba mwogera abasinga mumwogera ebyonoonese n'ebirungi mu myaka era omuntu bw'aba n'obeera muntu ng'ogenda okula waliwo ebyekwonoonekako waliwo ebitereera. Kaakati ne mujja nga mutunula biki bwe baatandikaawo constitution ziri zaali zoonoonese zo ne bagaa nti tukoleyo constitution y'empya. Olukiiko nolirondebwa ne bakola constitution. Akati okutuukaawo ku constitution ebintu nga bitambula bulungi. Naye kyenjagala okubaga nti okumanya nti abantu muli bantu. Mu biseera ebyo waliwo abantu bagamba mu myaka 4 tusobola okukyusa Uganda n'etereera. Nedda ssebo. Okumenya ennyumba kitwala olunaku lumu. Okugizimba
kitwala ebiseera biwanvu. Kati twogera nno twogere ekintu nga bwe kyandibadde tuve ku bantu personalities. Uganda wagimenya bepap n'otandika buto. Eyo fundamental oze ku musingi. Omusingi gwokoze osookedde constitution. Constitution ogikoze. Akati constitution ogikola mulina abantu milioni 12 ne mutya nga mukozesa kyemwali mulinawo okulaba nga muteekawo ebitongole ebitali bimu n'ebintu n'amatabi ga gavumenti ne mugazzaawo n'ebintu ng'ebyo. Akati otandika okubala n'otandika okulaba biki bye bagenda bazimba. Akati waliwo ekintu ekimu kosa abamu twabitegeerawo ntitwabitegeera. Waliwo abantu baffe bwe mbanga mwogera mubaleka abweru. Waliwo abantu be bayita IMF ne World Bank n'abazungu European Union nabo balina engeri omukono gwabwe guyingira mu nsi. Era awo tuba tutandika awo mu economy awo ne bajja ne baleeta ekintu kye bayita liberalization, ne baleeta ekintu kye bayita privatization, ebintu bingi nnyo n'ebintu bya gavumenti ebimu ne bitundibwa. Akati bw'ojjanga ogenda obupima ojja kulaba nti waliwo ebyasoba. Buli kikolebwa wabeerewo ekirungi ekikoleddwa oluusi wabeerawo n'ekikuzezi n'ekisobye. Abantu singa ogenda ogola ojja kulaba nti waliwo ebintu ebigenze nga bikolebwa ebimu nga bikola ki nga bisoba. Mu privatization nange nalina ebintu byesaayagala. Kankuki saayagala sakkiriza banka yaffe bagitunde UCB n'okutusoolayo kikyannuma. Omanyi buli muntu alina ekintu kimuluma. Akati ekirala mwesibye nnyo ku bibiina bino. Ebibiina ebimu byaliwo byatandika mu 5 n'omusobya. Ya UNC endala yali DP ate nga bitandikiddwa ku bintu byegeyege ne bajja ne batandika ne UPC waliwo n'endala baje bagiyita n'erinnya lyali yamuliira ne tujja mu 1960 ne wabeerawo ebyokulwana nasimanyi federal simanyi biki. Awo tujja okutuukira ddala wano kati wetutuuse. Naye ebyo byonna byonna bw'ojja ng'obigatta ojja kulaba nti omuggundo guli gw'obadde ogamba wegutuukira kuba bino byonna byesiba ensi neyonooneka okutuuka awo. Bannaffe mu nsi endala bo baali batandikira ku musingi okuzimba. Ffe twayagala kutandikira eno waggulu nga twefuze bazungu. Gundi yaffe system yaffe gye tuleese Westminster system of government. Era n'engeri gye tulonda nga y'abazungu. Kati bwe tujja eyo ebyo byonna bwe bijja n'okutuusa olunaku lwa leero tukyakoppa. Akati bwe tujja n'ogamba nti abantu bali mu gavumenti abalimba, yes mwebali. Era bw'oyogera nti mulimu abalungi n'ababi bonna mwebali. Akati nga tujja tutambula bw'oyagala okwogera ebirungi ebikoleddwa n'ebibi ebikoleddwa wonna weebiri. Wenjogerera kati tuli milioni 46 okuva ku ziri 12. Ekitegeeza nti abantu beeyongedde n'abaana baffe bakoze eki beeyongedde. Akati bw'ogenda ng'obala olina okugamba nti mu bintu ebyeyongedde bano bannaffe babadde batambula n'abo abeeyongera. Kubanga abantu abasinga bagenda boogera ebigambo kankuwe kino. Omuzungu bwe yali wano emyaka 7 yali tazimba amasomero. Amasomero agasinga gazimbibwa bannaddiini. Era amasomero aga gavumenti agasooka bagazimbawo nga tugenda mu independence nga bagenda kutuwa nga birabo. Era oyinza n'okugabala. Agasigaddewo gonna gaali bannaddiini be balina amasomero. Akati gavumenti omwejja neeyagala byonna ebikole mu kwogera. Bagenda okutandika okubikola nga ne ssente tebakola ki tebazirina. Ne ssente z'okusasula abasomesa tebazirina. Ne bateekawo ne limiti y'abasomesa gy'olina okubeerawo nayo mu ssomero. Amalwaliro ne batandika ne gana agaliwo gennyini ge twasikira nawo galina okukolebwa. Akati ebyo byonna olina okuddamu n'obikola. Ononsonyiwa wabadde oyogeraawo ne Ministry of Health erina ba inspectors b'amalwaliro. Ministry of Education erina ba inspectors b'amasomero. Abo bonna bandibadde bakola. Akati bwe mbanga mwogera nti simanyi gavumenti nedda. Gavumenti erina amatabi asatu. Nedda katumalirize mutegere gavumenti bw'ekola. Gavumenti erina ba minisita. Minisita lwe lutindo wakati wa gavumenti kabineti ne ministry. Lwe lutindo. Abantu ababiteeka mu nkola batandikira ku permanent secretary. N'alyoka abeera ne inspectorate n'abeera n'abantu abateeka ebintu mu nkola. Akati inspectorate yeyina okumanya ebiri mu masomero. Amasomero ga primary gali mu districts. Era ewandibadde balinayo ebintu ebitambula amasomero ago. Kakati abakulu bano abali mu parliament bo olw'okuba be bagaba ssente
balina kyebagamba balondoola okulaba oba sente ezo zituuse zikolaki zezigenda naye omulimu gwage si gwa inspectorate kulondoola sente oba zikoze eki zituuse lwakuba nti bo bwobanga oli member wa constituency olina okulaba oba amasomero gakola bulungi naye nga si gwe mulimu gwo akati nga kyenjagala ogezaako kubagamba wano tugende nga tukola ebintu bino nga tubyogera bulungi waliwo ebirungi ebikoleddwa era omukulu omu abadde abyogera bwe bakola private bwe bakkiriza okuta edda twalinanga tv egi bagita utv kati tv ze tulina ozimanyi amaradio ze tulina ozimanyi bagita liberalization bwe bakola amasomero ne bagaa nti ne private nabo bakkirizibwa bakole ki nze bwenagira mu ministry nga ne ministry of education twalina university egi Makerere university nga government ezaaliwo ziganye universities endala zonna okukolebwa ne university z'amadiini nga in fact addiini zonna zaali zisaba zikole universities nga tebakkiriza naye government eno yakkiriza ne bakkiriza abantu ne bakola private universities ne bakkiriza private schools akati mbadde njagala ebyo byonna ne bakkiriza n'amasimu edda twalinanga UTL yokka nga yeyina essimu zino zibakuba ez'omukono naye bwe zifuuka modern ne bakkiriza ne tufuna zino amasimu agaliwo nolina okugabala kakati bingi nnyo bingamba ebikoleddwa ebirungi naye kati waliwo ebibi omanyi bwe muba mwogera mu bigatti obubi okusookera ddala biri mu corruption mu gavumenti yennyini okubba abantu babba amatabi gonna si ttabi limu lyokka tojaga nti executive yokka yebba nedda judiciary naye wali ebizibu byayo parliament naye erina ebizibu byayo civil service erina ebizibu byayo ate abali mu civil service tonjaga nti ono wakibiina gundi nawakibiina gundi so bwe tuba twogera ebibi ebikoleddwa bimanyiddwa speedi yo kwe mutambulidde eri etya baani mwenna naawe muleme kwerimba nti muli banjawulo mwenna muli mu gavumenti egi bino ebisigaddewo bino bye mugamba nti baasi gundi eno baasi simanyi yagundi mwenna muli mu gavumenti ate mulekeraawo okwefuula nti muli wabweru wa gavumenti nedda muli munda n'omusaala gwe musasulwa guva mu gavumenti eyo njagala weegendereze mubanga mwogera ebintu bino era muswala nnyo kubanga ne gavumenti n'okuba nti abamu muli mamemba wa parliament lwa gavumenti eno eriwo yateekawo ebintu nedda leka nkimalirize kino kubanga kinkwasa ennaku okwefuula nti gwe tuli mu gavumenti wabweru oli Kenya nga toli mbaka wa parliament oli Kenya kubanga gavumenti erina amatabi aga olina ettabi lya executive abali mu executive ng'ogyeko bali ba ministers ne Museveni bano abali mu gundi ba bibiina ki obimanyi tugende mu parliament bonna baaki bonna bamemba wa parliament ate baleme kulimba bajja kwogera wano ku gundi wali munda wabeera omuntu ki abeera omuntu omu kabajje captain maliriza nfune honorable Kawalya mukama wange waliwo ebintu ebikoleddwa bulungi waliwo ebitakoleddwa bulungi ebitakoleddwa bulungi okusingira ddala bubbi obubbi buyitiridde ensi bagimazeemu buli kintu oluseke luli balinganga abali ku malwa. You see, then that nga tugenda okumulamuzi ja honorable Kawalya because bannayuganda batunulira banna NRM bye baasuubiza they promised we shall eliminate corruption. NRM kanze nkubbireko ebibiina baasi moyitira ogenda mu byobufuzi tosigala ng'oli NRM bw'ofuuka MP w'ekitundu obeera MP wa bonna katunywe ku mazzi katono